Obwesedde bw'abalamazi bajjuza namugongo n'ebibangirizi mu kujjukira abajulizi ba Uganda abafiiririra eddiini. Misa yeetabyeko pulezidenti Yoweri Museveni ne First Lady era Minisita w'ebyenjigiriza Janet Kataha Museveni. Mu balala babaddeyo yamyuka Sipiika Thomas Tayibwa, Ssaabaminisita Rubina Nabbanja, omukulembeze ow'ennono ow'abaluulu His Royal Highness Philip Olaka Rawuni II, Maama Maria Nyerere, baminisita, ababaka ba Paalamenti n'abalala bangi. Ku ssaawa 3:30 abasumba okuva mu masaza gonna mu Uganda basimbye ennyiriri okuva mu Eklezia yakaloolirwanga okwolekera ennyanja we bayimbira mmisa nga bakulembeddwamu ebisigala by'abajulizi. Olw'obungi batambulira eddakiika 15 okuggwaayo era Ssaabasumba ow'essaza ly'eggulu omulonde era nga yakuuma entebe y'essaza ly'e Nebbi Raphael Wokorach yabavuddeko emabega. Obwedda batambula nga kwaya y'e Nebbi bw'erya mu ndago. Omulamwa gw'omwaka guno gubadde nti naye ku lwange n'ab'ennyumba yange tunaawulizanga Mukama. Mu kuyigiriza, Ssaabasumba Wokorach asoose kwaniriza abantu bonna abavudde ebule n'ebweya olw'okujja okwetaba mu mmisa ey'okujjukira abajulizi. Abasabye bakulembeze obumu nga bwe bakoze mu Okulamaga. Indeed, all tribes of God are gathered here by the Uganda matters so we may feel as one people on this planet Earth. Agambye nti ku mulundi guno bajaguza mu ngeri ey'enjawulo kuba abajulizi bawezezza emyaka 6 bukyanga balangirirwa mu lubu lw'abeesiimi n'emyaka 45 egy'abaminsani bukyanga eddiini y'Obukatuliki ereetebwa mu Uganda. Because we remember the 60th anniversary of the canonization of the Uganda Martyrs. We are very, very delighted to be part of it. Ayogedde ku lugendo lw'abajulizi abaafiira mu kukkiriza nga baagaana ebikolwa ebikyamu. It's a story of those who choose the way of the Lord. Omusumba Wokorach asabye abakkiriza bulijjo okukola okusalawo okutuufu nga beesigama ku Bayibuli. God, through the celebration of today, is inviting us to the bigness of thinking, where we see the need to live according to the designs of God and to be like Joshua, who declared that me and my household we shall serve the Lord. Atendereza obuvumu bw'omujulizi Yosefu bali ku ddembe bwe yalambika banne mu kusaba mu kukkiriza ne bajeemera ebikolwa bya Ssekabaka Mwanga okuli n'ekyokutta Bishop Hannington. Though he was close to Kabaka, though he listened to Kabaka, when it came to matters of his faith, he preferred to please God, not to please the world. Akubiriza ababaka ba Paalamenti nti obuvumu bwe balaga nga bayisa ebbago erirwanyisa obufumbo bw'ekikula ekimu era bwe baba boolesa nga balwanyisa obuli bw'enguzi n'obulyake. How I wish the same policy makers could also take the same energy to shoot out corruption. Oluvannyuma wabaddewo okuleetera abasumba ebirabo ne bikwasibwa Ssaabasumba Wokorach wakati mu kwaya okukoola obyennyimba.